Babano ababaka ba paaliyamenti baabano ababaka ba paaliyamenti baabano ababaka bammwe okusinziira mu constituency zammwe abaakiise mu lutuula lwa paaliyamenti olutujjira eggulu ng'obadde tomanyi nti oba omubaka wo gwe walonda yagenze kati mbakuleetedde. Omanyi ababaka abali mu opposition abamu ku be tulwana nabo bwe tubadde tumanyi nti nno tulwana okumwamulako gavumenti ya Mwami Museveni, tulwana olw'obuli bw'enguzi olw'oku misusinga public funds, be bamu ku bano abakiise. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, nkwanirizaako nnyo ku UG Updates TV, nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Nkutegeeza nti no okola ekintu ekyamaanyi nnyo ekyensusso. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Lwaki baba tebakiika gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza? Okusinziira ku Wakayima agamba nti nno zino nno regional sittings zaabadde ziteereddwamu ka allowance akamanyikiddwa nga kagenda kuba nga kawera miliyoni 1.5 buli mubaka akiika, nga buli mubaka alina okuba nga aspendinga $40,000 aga Uganda. Regional sitting erina okumala ennaku 3, buli nnaku 3 ezo ng'olina okumalawo $40,000. Jjukira nti nno gwe guno omulundi ogusoose mu kikanga kino mu ggwanga okuva mu 1962 okusinziira nti ku nsi kuva ensi eno ya Uganda we yafuna independence, gwe omulundi gwayo ogusoose okuba nga tusuubira entuula za paaliyamenti okuba nga zongerwayo mu Eastern, Western ne mu Central Uganda. Ng'ekigendererwa kyeki tekinnamanyika bulungi nnyo. Ekigendererwa kiri wakati wa paaliyamenti kyegamba mu ne local people okuba nga nabo basobole okuba nga bateeka ensonga zaabwe mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. President Museveni yabadde asuubirwayo okwatendinga plenary Thursday hearing mu paaliyamenti. Kaakati olw'okuba nga kalaawense kano ke baabawadde kabadde tekayinza baleka mabega abamu ku babaka ba paaliyamenti naddala aba opposition ab'omuluvu abaafuna kaadi za National Unity Platform nga balina ebigendererwa byabwe birala nga balina bye bayisaawo era baasobodde okukiikayo olw'akantu akatono nnyo ako. Twadde tusuubira buli omu ajja kukola nga Lutamaguzi we yakoze n'akwata ssente n'azibaddiza, naye jjukira nti nno Wakayima yabagambye nti ssente zino n'oba ozizizzaayo era omwezi we gutuuka bazisala automatically singa oba nga tuwakiise mu ntuula za paaliyamenti. Gwali eyampuliriza bw'atyo Wakayima wagamba, era n'abagamba nti nno mmwe abasinga muludde nawo okugenda okunona ssente zammwe, mwandibadde mwagenze dda okunona ssente zammwe kubanga n'onooba tozinonyeeyo bajja zisala ku musaala gwo. Newankubadde Soke omubaka wa Nansana Municipality agamba oba nziggyeyo mu bbanka oba nziresseeyo oba nzikutte ne nzitwala mu paaliyamenti ne nzizzaayo zijja kubeera automatically taken. Ssente ezaawayalingiddwa ku akawunti z'aba MPs ziri $1.5 naye ate jjukira nti zino zibeera ku assumptions. Ku lunaku lwonna olina okuba nga ospendinga around $40,000. Kayima wagamba buli lunaku oba olina okuba nga ospendinga $40,000. N'agamba nti nno mmwe abasigaliza nti mugenda tonayo ssente zammwe mwandibadde mwanguwako mugende mu claiminga ssente zammwe musobole okuba nga muziggyayo. In fact abataaziggyeyo mwaluddeyo nadda. Era lisiti y'abano ababaka abaakiise mu paaliyamenti eggulu yiino n'efuluma ngikuleetedde.
era gwabadde yeebuuza omubaka we yakoze ati obadde omwesiga nnyo y'omu ku ba misusinga public funds. Mulimu Jimmy Lwanga, mulimu Veronica omubaka w'enjeru, Veronica Nannyondo. Jukiro ntumujjukira ne ku Essential Motion yagenda n'ajjayo siginisha ye nga tawadde na nsonga, mbu ye ebipapula byamuwadde yali tabitegeera bulungi n'asayininga ku kyebadde tamanyi. Mulimu Senkulu Obedi Bwanika Bukomansimbi, mulimu Bashir Kazibwe Kimanya Kabonera. Ndi mu kusoma ku babaka abaakiise mu lutuula eggulu abaagenze okwemeketera ku ssente. Mulimu Twaha Kagabo Kawempe South, naye teyalutumidde mwana. Mulimu Bukoto South, mulimu owa Bukoto South naye enkoko yagikutte mumwa naye teyalutumidde mwana. Obedi awe ensonga mbu lwaki ye wadde nga abirunginga wa Bobi Wine wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, agamba yannyonnyola nti ye alaba nti tekiri si kyamagezi okubanga opposition party okubayikootinga entuula zino eza paaliyamenti, era n'agamba ye talaba nsonga waaki tagenda mu maaso n'okubanga akiika. Kati be bano ababaka bammwe abamu ku bemwalonda era mulaba abasinga ku bano abaakiise bazze bawulemba ne mukama waabwe n'ekibiina. Be bamu be baakwatira mu misango ng'omuntu we bakwatira mu musango ovaayo ne weenenya n'otaddamu kugenda mu maaso nakikola. Naye ate abamu baatulaze ti ate era ensobi ze baakola bagenda baziddamu. Kati omuntu akola ensobi nga tayiga kitegeeza tajja yigira ddala. Mu masekkati g'omuyaga ng'eggwanga lyonna likulitisayizinga nti entuula zino tezandibadde nga zigenda mu maaso kuba kwonoona ssente za mubi bwa musolo. Muziteeke mu bintu ebirala, muzifandinge mu bintu ebirala, muzifandinge mu malwaliro, muzifandinge mu masomero, muzifandinge ku nguudo, ng'abatuuze abalonzi bagezaako mu maaso n'okuwakanya. Kaate mmwe ababakiikirira ate bwe balaba nga mukoze ekikolwa ng'ekyo nga mmwe ni fakiri bano be baakedde nayo, nga yemmwe abaakulembeddemu olutuula luno balabira ddala okubalyamu olukwe. Era kuno kuba kulyamu lukwe ggwanga lyo, kuba zino ssente obuwumbi 20 oba ng'obaliiriddemu kye buyinza okukola ne ku development gye buyinza okugattako ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda nga woogiraba, nga bagiwadde omuntu omutuufu okusobola okukulaakulanya ekintu kyonna, olaba nga kisobola okukola ekintu eky'amaanyi. Naye kuddaawo kuzidiibuuda obudiibuuzi mu nsonga ezitaliimu nti bagenda kola parliamentary regional sittings. Kuva emabega yonna yonna zino entuula zize tezibaawo. Naye nze ndowooza bano abasajja tebakyalina ngeri ki gye bakolamu kampeyini zaabwe, era nsaasidde nnyo ab'opposition abaakiise bawuttaavu, kubanga obeera musiru obutasobola kulaba nti nno eno gavumenti y'engeri gyesobola okwekoleramu kampeyini yaayo mu regions ez'enjawulo, kubanga tebakyalina maanyi mu kampeyini. Kati bwe bazitwala bwe batyo kitegeeza abantu mujja kiika babagambe ebigambo bye baagala obbagamba. So singa babadde nga bagenda mu maaso n'okukola kampeyini zino eza bulijjo abantu tebandikiise. Kati kyewuunyisa okuba nga ggwe omubaka tosobola kiraba gwe opposition ate alwanyisa effugabbi, alwanyisa gavumenti ng'oyagala ogijjako, okulaba ne bakusiriwaza naawe n'ogenda bugenzi, kiba kyennyamiza. Baganda bange mwenna abasinzira ku Yugi Update TV, baagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Bw'atandika kuba ng'osubscribinga muganda wange na maaso subscribing.